أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muganda ng'okitiibwa nsaba nzikirize mu dakiika obufunda tuddemu ekibuuzo kino owaaye khumusu waali omusolo gwa khumusu weeguli oba baagugjawo n'olwekyo gwaliwo jasiti ku mulembe gwa nabbi ne gubala ne guvaawo ogw'omusolo guteekeddwa okuwa baani abalina okufuna bujulizi ki ofuna bulungi obukwatagana khumusu n'ebirala khumusu tavangawo akyaliwo paka na lwaleero allahu subhanahu wataala mu surati al-anfal aya yana mwemu agamba nti bismillahi rrahmani rrahim wa'lamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusa walirrasul walidhil qurba walyatama walmasakin wabni sabil paka aya wegwerayo mukitegeere nti buli kintu ekirina omugaso nfuna bulungi tuteekeddwa okukiweera khumusu era abantu abateekeddwa okubeera nga bafuna khumusu Allah subhanahu wa ta'ala bayogerako ye kennyini tulina okuwaayo portion nfuna bulungi eya khums ekole emirimu gye. Number 2 eri omubaka tuteekeddwa okubeera nga tumuwa khums. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama ne ba ahlulbeit alayhim salatu wassalam ne ba orphans bamulekwa tulina okubeera nga tubaweera khums. Abeetaavu n'abo abadde nga batambula nga tebalina transport abazaayo tulina okubeera nga tubaweera khumusu. Bwe tuba nga tutunulidde bwe tutyo khumusu kitegeeza ki? Kye kimu ku kyokutaano kyowaayo ng'ojja ku magoba ago. Let's assume omwaka guweddeko oteekeddwa okubala bizinensi yo. Onfuna bulungi amagoba ago n'ojjako losses. Amagoba ago bagasigaddewo oba oteekeddwa okugaweera khumusu muganda wange ow'ekitiibwa. Awo nga tumaze okutunuulirawo kati ani ajjawo khumusu ate nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti akyaliwo ajjawo khumusu. Khalifa Umar ow'ekitiibwa nga Nabi Muhammad amaze okufa teyakoma just kujjawo nikahul mut'a nga bwe twalaba nti nikahul mut'a ng'ekolebwa mu baganda baffe abashayithina ashara ekyaliwo paka na kati obufumbo bwa kaseera nga bwe twalaba mu surati Nisa aya 24 wabula yajjawo ne khumusu. Ofuna bulungi n'amala najjawo n'omusolo guli gwe twaweeranga baki abakristaayo abalina emitima eminafu nga wetubawa bayinza okujja eri obusiraamu abayitibwa mu allafatul qulub. Funa bulungi muganda ng'ekitiibwa ebyo byonna yabijjawo. Leero mu nnaku za leero waliwo abagamba nti khumusu yaliwo ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam baganda baffe abasunni ab'ebitiibwa naye bo bagamba nti mweno aya mu surati al-anfal aya 41 bagamba nti ekigambo ganiima nga Allah subhanahu wa ta'ala wakikozesa kitegeeza ebyo. Nfuna bulungi mu ntalo let's assume abasiraamu balwanaganye n'abakufaalu abakuraish. Nfuna bulungi abasiraamu bwe bawangulanga bano abakuraish batwalanga ebyo bye bakozesanga mu kulwana. Nfuna bulungi n'ekyo baganda baffe abasunni bagamba nti ekigambo ganiima just kitegeeza ebyo. Nfuna bulungi ebyafiikiranga mu ntalo abasiraamu bye batwalanga nga bamaze okuwangula bali abatali basiraamu. Tugamba nedda muganda wange ow'ekitiibwa kuba ne surati Nisa aya 94 Allahu subhanahu wa ta'ala wabanga annyonnyola ekigambo ganiima kuba ne mu surati Nisa aya 94 Allah subhanahu wa ta'ala wabanga annyonnyola ekigambo ganiima tagamba nti kitegeeza just ebyo ebintu byokka ebifiikidde mu ntalo. Nedda muganda wange ow'ekitiibwa agamba mu surati Nisa aya 94 agamba nti fa inda Allahi maganimu kathira wa Allahu subhanahu wa ta'ala yeri buli kirungi buli ekirina value kiri wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kyenjagalawo ekigambo ganiima kitegeeza buli kimu ekirina value tekitegeeza just bifiikidde mu ntalo muganda wange. Kyovola right now abashia ithna ashara bawaayo khumusu. N'olwekyo Khalifa Umar wajjawo etteeka lya Allahu subhanahu wa ta'ala aba akoze ensobi yennyini kuba buli kimu rasulu kye nakyo bwali bubaka nga wetwala mu surati Nisa nga wetwala mu surati Najm aya 3 na ya 4 ne Allah subhanahu wa ta'ala agamba nteekeddwa okubeera nga tumutya ne rasul wa ulul amri minkum ba ahlulbeit alayhim salatu wassalam abali mu biyinza abasika ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama Katonda betwagamba nti Katonda yabalonda mu surati al-Qasas aya 68 ne mu surati Shura aya 2 musatu n'abamaking okubagana okubagoberera nga teeka n'abatukuza n'obatukuza mu surati al-Ahzab aya 3 musatu betuteekeddwa okubeera nga tugoberera Allah ne rasul
ne ba albait abasikabe era nga twalaba n'ebitabo baganda fa abasoni innital kufiku muthakalaini kitab Allah wa itrati mbalese mwe bizito bibiri Qur'an n'abantu benju yange nga Sahih Muslim volume yokubiri page 238 kyenjagala wajawe tekala ya Allah subhanahu wa ta'ala aba akoze ensobi muganda wange okitibwa bintu ki ebimu byetuwamu khumsu onfuna bulungi byetujja mu khumsu netumuwaayo okusinzira ku hadith za al-Bayt alayhi salatu wassalam abantu benju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama betwagamba nti okugubya n'okwagala tteeka abasika Nabi Muhammad 12 okuva ku Imam Ali pa ku Imam Muhammad al-Mahdi Imam w'omulembe gwaffe ebintu biteekeddwa okubeera nga biri musanvu amagoba ngomaze okubala nojja koloseza amagoba gosigaziza kuba oteekeddwa okugaweerayo khumsu neye maali eya halali ey'emikisinze neya haramu mu business tomanyi ofuna bulungi oteekeddwa okugiweera khums say that business ebeeranga ekola ki erongoka ekyokusatu ebyo byetujja mu ttaka ebyobugagga byetujja mu ttaka n'amayinja ag'ebbeeyi ofuna bulungi getujja mu mazzi ofuna bulungi getujja mu mazzi mu nnyanja nga tudaivinzeeyo budaivinzi n'ettaka oyo dhammi kafiri lyagula ku musiraamu dhammi kafiri oyo yawangalya mu nsi y'omusiraamu wabanga yagala ogula ettaka mu nsi y'obusiraamu ettaka eryo ateekeddwa okuliweera omusolo muganda wange ow'ekitiibwa ekibuuzo cyane kigamba tubala tutya khumsu era tumuwaayo ddi tugambye nti tumuwaayo after the end of trading period ngomaze okubalansinga ebitabo byo ebya accounts bw'obanga obaze business yo bulungi okuva let's assume ng'obaze omwaka nga guweddeko let's assume watandika January n'obala ng'omwaka guweddeko mu December w'obala bw'otyo oba oteekeddwa okubala onfuna bulungi nti nga 3 mu December obala amagoba ago onfuna bulungi ne losses wosanga nti amagoba gasinga losses amagoba gano oteekeddwa okujjamu ekimu ku kyokutaano n'ogaweera khums muganda wange ow'ekitiibwa tubala tutya khums kyekibuuzo ekiriwo tugambye nti ekimu ekyokutaano ekiteekeddwa okuweebwayo buli kimu ku buli kintu kimu ekirina omugaso onfuna bulungi ekirina omugaso ekirina value let's assume amagoba ago mutwalo onfuna bulungi amagoba ago mutwalo ogwa Ugandan shillings okwata omutwalo guno onfuna bulungi n'okubyamu 20% nolwekyo ebeera 20 over 10 times gana amagoba esente zifikkawo zibeera 2,000 oteekeddwa okubeera ng'oziweerayo khumusu ow'ekitiibwa khumusu tumuwaani khumusu tumuwa marija ag'ogoberera oba ng'ogoberera Ayatollah maybe Imam Khamenei oteekeddwa okuwaayo mu office ye such that esente zo ziwaayo zikola emirimu gy'obusiraamu oba Ayatollah Sistani in case omugobera oteekeddwa okubeera ng'owaayo mu office ye oba in case okumutuukako kizibu oteekeddwa okubeera ng'olaba ambassador we mu nsi mu buli nsi right now mulimu ababakiikirira onfuna bulungi offices ezibakiikirira oba nga tosobodde n'oziteeka aside omuntu aba agenze maybe like Najaf or Ayatollah Sistani nabeera ng'akola ki azitwalayo esente ezo ziba zimutuukako n'okola ki ne bakola emirimu gy'obusiraamu migaso ki egiri mu gino emisolo kati ng'egya khumusu okuyamba bannaffe zakatul fitr n'ebirala migaso ki okuyamba bannaffe n'ebirala wano mu bufunze twagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ebintu bino bye tukola okuyamba bannaffe n'ebirala ne gino emisolo ye agiyita karudhul hasana gye tumuwa looni onfuna bulungi bbanja lye tumuwa naye gwe mu kulaba tusobola okuwola Allah tekisoboka onfuna bulungi Allah subhanahu wa ta'ala ye mugagga huwa al-ganiyyu onfuna bulungi ye mugagga sinkagale w'abagagga ffe tuli beetaavu n'olwekyo we tukikola ne tuwa ebitonde bye Allah subhanahu wa ta'ala yudhaifuhu lakum abeera nga adabolinga akubyamu onfuna bulungi ebyobugagga byaffe n'atwongera wayagfir lakum era n'atusaasira n'agazambi twagamba nti wakusaasira agazambi agafuula birungi musati Furqan aya yali ya 7 paka ku 7 mwemu ne tugamba n'okugamba nti wagamba nti wayagfir lakum akusaasira n'olwekyo akusaasira agazambi migaso ki egiri mu kusaasira tako majasi tukusaasira
atonyesa enkuba, akuwa ezzadde eddungi, akuwa family members, omukyala atya Allah subhanahu wa ta'ala, omusajja atya Allah subhanahu wa ta'ala, n'abaana n'akuwajjana obulamu obulungi mu kabuli, n'eringa ofudde ku lunaku lw'enkomerero. Ebyo byonna abikuwa ng'etwala mu surati Nuhu aya yali ya 10 paka ku 12 muganda ng'ekitiibwa. Obuwangazi bwennyini n'akwongerayo n'obuwangazi mu surati Hud aya yali ya 3. Mu bufunze tugambye nti ekiyitibwa khumusu tavangawo. Khumusu ekimu ekyokutaano ekiweebwayo ku magoba ago tegavangawo, gakyaliwo nga bwe tulabye mu surati Al-Anfal aya 41. Teeka lya Allah terivangawo, kivula abawaayo khumusu. Ajjawo khumusu ye Khalifa Umar, takoma jasiti okujjawo khumusu, naye ajjawo ne nikahul mut'a, obufumbo bwa kaseera bwe twalaba mu surati Nisa aya 24. Najjawo ne portion, ofuna bulungi eyaweebwanga. Najjawo ne portion, ofuna bulungi ekirabo ekyo kyaweebwanga baganda ffe abakristaayo, abaanafu b'emitima nga bwe tuba bayinza okujoininga obusiraamu. Portion eyo mu Alafatul Qulub nayo agijjawo Khalifa Umar n'ebirala nga wabijjawo. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti tumutye, tutye rasul wa ulul amri minkum, abo abasika ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama betwalaba mu Sahih Muslim volume eyokubiri page 238 ba Ahlul Bait alayhim salatu wassalam nga Nabi wagamba inni tariku fikum muthaqalain kitabu Allah wa itrati, ye abijjawo. Ofuna bulungi Khalifa Umar ajjawo khumusu. Ne tugamba nti baganda fa basuni bagamba nti ekigambo ganima nga Katonda wakikwesezza mu surati Al-Anfal aya 41 kitegeeza just ebifikidde mu ntalo. Tugamba nedda, ekigambo ganima kitegeeza buli kintu ekirina omugaso, era nga wano bwe tweyambisiza surati Nisa aya 9. Awo nga tuvuddewo ne tugamba nti ebimu ku bintu ebiweebwamu khumusu waliwo amagoba ago ng'omaze okubala n'ojjako losses, ofuna bulungi amagoba agasigadde oba oteekeddwa amagoba ago oba oteekeddwa okugaweera khumusu. Ne tugamba nti like business ey'emikisinze, ebyobugagga eby'emikisinze ne byotamanyi nti oba bya bubbe, ofuna bulungi mu business oba oteekeddwa okubiweera khumusu, so that business yo ebeera clean. Minerals oziweera khumus, gold, silver n'ebirala. Amayinja ag'ebbeeyi getujja mu nnyanja nga tudevinzeyo ogaweera khumus. Atali musiraamu agula ettaka mu nsi y'abasiraamu alina ettaka eryo okuliweera khumusu. Ne tugamba khumusu aweebwayo ddi ng'omwaka guweddeko, obala watandikira okukola, ofuna bulungi wotuwa kubeera ebbanga n'obala losses and profits, amagoba ne losses. Wosanga nti amagoba gasinga losses, amagoba gano ogaweera 20%. Nolwekyo let's assume amagoba ago gubadde mutwalo, ofuna bulungi gobaze ng'omaze okujjako expenses, okwata guno omutwalo times 20% newasigalawo 2,000 oteekeddwa okuziweera khumusu. Khumusu tumuwa marjaa gwogoberera nga yatulwa Imam Khamenei Sistani said that batambuza emirimo gy'obusiraamu. In case tubalina mu nsi yo oba oteekeddwa okuwa naibu waabwe abakiikirira, oba oteekeddwa okuwa nazibatuusaako. Waba atali mu nsi yo ozitereka paka wofuna omuntu agenda gye bali ne bazimutwalira. Emigaso egimu egiri mu khumus n'okuyamba bannaffe zakatul fitiri, sadaka ze tukola n'ebirala. Tugambye nti woowaayo Allah akiise karuzula hasana obeera ng'omuwoze, ofuna bulungi mu surati At-Tagabun aya 17. Naye gwe ne tugamba nti osobola okuwola Allah yasinga okubeera omugagga ffe tuli beetaavu. Nolwekyo we tuwaayo nga tuyamba bitonde bye yudhaifu lakum, ofuna bulungi adabulingamu emaali yaffe. Surati At-Tagabun aya 17 wayaghfir lakum, natusasira n'agazambi. Tugambye agakusasira agazambi agafuula birungi mu surati Furqan aya 7 paka 7. Era takomaawo, akuwa ezzadde eddungi, n'akubyamu riziki, n'akuwajjana, n'akukingiriza abalabe, n'akwongera obuwangazi nga bwe tuli mu surati Nuh aya 10 paka ku 12 ne mu surati Hud aya ya 3. Nolwekyo gwe omusomo gwaffe mu bufunze, abagoba khumus kyandibadde ekirungi ne basooka ne beetegereza amateeka ga Allahu subhanahu wa ta'ala nga tebannaba kugagoba. Tulabye n'okulaba wano mu Sahih Bukhari volume eyokuna page 4 nga naye yogera khumusu nti akyaliwo tavangawo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atufuula abantu abafumintiriza eddiini okusinga okugisikira, atufuula abantu abakola research
okusinga ogamba nti seka fulani yagamba, atutte nga tukyamukkiriza era atufula abantu abafaayo ku bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Afunye sababu ngo sharingira omulala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.